Nagenda ko mu bivumbuddwa naddala Robert Mutebi ono ne Yasin Chikoyo bebalondola ensonga ezikwatagana ku ttaka liri mu Tasukiti wa keso Busaabala. Bikwatagana ku ki batuuseewa katugulonge gunoge. Mu buguzi bw'ettaka ery'ezzira Nnumbwe Busaabala, kumpi ku bantu bonna abaasendeddwa n'abalaajana okufuna ebyapa byabwe nga baagula mu butuufu omuntu omu yekka gw'oyinza okugamba nti tasinkanangako Bamuliira mu butongole okukkaanya ku buguzi, era ye ambasada Kintu Nnyago. Okubeera abeerufu ku nsonga zino, abantu ku batulugunyizibwa kye kijja okuyamba abatuufu okufuna obwenkanya n'abakyamu okunoonya gye badda. Omutaka Sam gwe tukyali naye, Kintu Nnyago yamussa ku kibanja ku ttaka erifuuse ensonga akuume naye gye biggweredde nga byebyo bye mulaba kaakati. Ambasada Nnyago tava ku nnyonyi olubadde e Uganda. Ng'era bw'akomawo ajja yateranga okuliira eno ennaku enkulu nga terajja nga nannyini kibanja. Kakati ne mbeerawo nga nkuuma ekibanja ekyo kuva 2004. Kakati ettabbo we yajjira nga Muliira awaaba ku mutala zzira Nnumbu ng'aguze ekibanja teyasanga ku batuuze Skota. Otyo kati ntandise okuwulira erinnya Muliira mu bintu bino nga kuliko ebibanja byaffe. N'oyo omukulu gwe njogerako mukulu Nnyago yagula ekibanja ekyo ng'akigula ku nannyini ttaka ate ono. Ekikulu Muliira bwe yagula ettaka tebaamanyisa Baskota baako nti Muliira aguze ettaka, ffe nga tulimanyi ng'ettaka akakeemu. Muliira gwe twogerako ku mutendera guno ye taata ngambe yali chief Emmengo Eldad Muliira. Otyo tetwamanya abantu ab'ekyalo nti oba Muliira aguze ettaka. Wabula twalabira awo ng'abantu ba Muliira bajja nga obunawe bumanyi ebintu ebyedda nga toyinza kufa ku muntu agula ttaka, toyinza kadde engeri gye tuli batuuze. Era kuno nze wenzaaliddwa kuva mu 1939 paka kati. Bagamba nti akwata empola atuuka wala. Kintu Nnyago agamba nti yasooka bonna tusazeewo gwe tuba tusoosa mu kunoonyereza kwaffe mu mboozi eno. Ambasada, ensonga erudde eyo ku ttaka lye mukaayanira zizitya? Olw'ennyiike mbadde nsirise kakati kwegamba nalowoozaamu ti nkoze ntya ebintu bikwasiza mateeka. Lwaki? Kubanga mukama wange Museveni ekyamutwala mu nsi kukomyawo mateeka mu Uganda zijjukira bulungi mu biseera biri ng'ebyami n'ebyobuti amaanyi ge gaalyanga. Owulidde Omuganda alina olugero oluganda amaanyi tegalya, naye mu biseera biri eŋŋombo yali etambula amaanyi ge gaalyanga. Amini nga akutta n'okutta n'atwala mukazi wo obote nakwata kwagala n'akusiba n'akutta nga kye baakola eruweero batta abantu bayitirivu. Owulidde kakati Museveni kye kyamutwala mu nsuku okumalawo ebintu ebyo. Era nange neewuunyiza okulaba nti ebintu bigenda mu maaso bwebityo. Naye kinakoze nga kadda wa NRM nga Munnayuganda nagaye ebintu bikwasa Katonda n'amateeka. Robert Mutebi ne Yasin Chikoyo, Salt TV, Omunnyo.